ng'obulumbaganyi obwakolebwa ku kisolo ky'abayizi ku ssomero lya Lubirika Secondary School Emponde mu disitulikiti y'e Kasese bwakamala okugwawo, waliwo omuvubuka eyanaabuuka ensonyi ne yeekwata akatambi k'essimu nga yeewaana nga bw'ali owa ADF era omu ku baatemeetemye abayizi ng'okusinziira ku ye batta abayizi abasoba mu 7 ku ssomero lino wadde nga gavumenti omuwendo gwe yawa baali 43 bokka abaafiira mu bulumbaganyi buno. Yenzo mukuba ADF abakubya abaana Kasese twasa abaana 7 wadde mulangirira ebitaliyo naye yenzo mukuba tujju. Omuvubuka ono amanyiddwa nga Kalanzi Erasto yeewaana nga bwe baali abakambwe bamutaseka era abazze bakola obulumbaganyi ku ggwanga lattu erya Uganda era nga yali omu ku abo abaatega bbomu mu Kampala ezaatirimbula abantu mu Museenene w'omwaka ogwa 2021. Aba ADF bakuba Parliamentary Avenue bomu yakuba omwagiraba mumugira muzanya. Kalanzi yalaalika nga akadde konna ye ne banne bwe bateekateeka okuddamu okukola obulumbaganyi ku ggwanga lyattu Uganda singa gavumenti ya kuno tejja amagye gaayo mu ggwanga erya Democratic Republic eya Congo gye yagatwala okulwanyisa abakambwe ba ADF. Bakuba bomu ate nga buli kivulu ekiraategekebwe Uganda tugenda kujja tuba tulugunye tujja basalange enkoko ffe tetuzanya uyaro kyafu. Ku lw'okubiri lwa sabbiiti eno poliisi yagomba obwala mu muvubuka ono era we twogerera bino ng'atemeza amabega wa mitayimbwa. Obuvidiyo wabadde akwata ng'atandika okubusaasaanya ku mikutu egy'enjawulo era nakati wenjogerera tumuyina mu kaduukulu kaffe wano e Lugazi Central Police Station naffe tutandise okola okunoonyereza. Kati nkya ya leero tutuuseeko ku kyalo Bulyanteete Kitoola mu ggombolola y'e Kawulo mu munisipaali y'e Lugazi Kalanzi gy'azaalibwa era ab'eŋŋanda ze tubasanze mu nnaku ey'okukwatibwa kw'omuntu waabwe nga banoonya we batandikira wabula nga tebalabawo. Saalongo Jjumba taata wa Kalanzi omuto atutegeezezza nga mutabani waabwe bw'atabeerangako mu kabinja k'aba ADF wadde okwetaba mu bikolwa by'ekitujju era ng'ebbanga lyonna abadde awangalira ku kitundu kye kimu nabo bw'atyo n'awanjagira abakulu mu gavumenti okukola okunoonyereza okumala ku bigambo bya mutabani waabwe gwe bagamba nti yabyogeza butamanya. Biragalalagala talina kyabigira era ne byageze naye temagula nti simanyi ADF ne Kasese talina kyamanyiyo teriyo na muntu waffe yena bwe tumanyiyo era bw'aba atambudde akoma mu kibuga ng'agenza okusupula eddagala ly'ebirime gy'akoma era okutambulako okuseetula ebigere agenda Jjinja wa jjajjawe eriyo edduuka era eritunda ebyobulime gy'akoma. Muwulirangako nsonga yonna nti wuuno Kalanzi yabbye oba yakoze ekyo oba yagenzeewa mu gurupu akulidde kuno bamuzaalidde kuno akulidde kuno asomedde kuno talina walala wonna wamanya ate nange ndi mukadde naye nze mwesingira kuba nze ntambuddeko. Abamu ku batuuze mu munisipaali y'e Lugazi Kalanzi babadde awangaaliramu bagamba nti talina kyamanyi yadde ku bulumbaganyi buno obwakolebwa ku ssomero lino kyokka ng'amalala emyerago n'okwagala ettutumu ku mitimbagano kwe kwamuzaalidde ebitukula Makayi byazaalira ku nsiko. Omuvubuka nze nsuubira bbugumu lya social media yakozesezza eryamutuusiza ku stage akwagala kufuna likes following ebigwa mu kkuwa ngeri. Toyinza kugamba nti kati abantu abafiiriddwako abantu baabwe abantu bakyali mu kunyolwa abamu bakubiddwako muliro bakubiddwa obuyondo nayogera ebintu ekikumbavu ebityo so twalisabye eggwanga abavubuka abo babatunuulire balamanye embeera eri mu ggwanga. Emisango egigenda okuggulwa Kalanzi ng'asimbiddwa amaaso g'omulamuzi n'okutuusa kati teginnamanyika wabula nga tukitegeddeko nti olunaku lw'enkya yandisimbibwa mu kkooti asomerwa emisango egy'enjawulo. Poliisi ebikolwa bino ebyobutujju tubivumirira. Abavubuka bangi bavundira mu makomera ag'enjawulo n'abandi bakoze ebibonerezo byabwe ne babimalako ng'entabwe eva ku nkozesa mbi ey'omutimbagano mwe boogerera ebigambo ebiyitira ne beesanga mu buzibu bw'amaanyi bwe batasobola kwejjamu. Paul Bakabulindi ne Serumaga Moses, BBS Terefayina ageesigika.